kibadde mbasuubuzi. So ffe kye tulina okugenda mu maaso nga tukola kwe kugamba abantu amazima. Abantu abagenda okukyusa eggwanga lino oba abantu abali kulemberamu enkyukakyuka tuyinza n'okuba nga tetubamanyi. Naye ffe tulina kukola kye tulina kukola. Omulimu gwaffe ku making sure nti tuleeta evidence, tuleeta obujulizi, tubuulira abantu amazima of what is happening. Era kiki government ya mukulu Museveni kye planningira bannayuganda. Kubanga trust me, mu byonna bano abasajja tebaplaningirangako muntu wa wansi, muntu wa bulijjo kubeera bulungi. Ekyo tebakulimba. It is all about the regime survival. Bo babeerawo batya. Apart from that, tebaagala kumanya oba muli baavu, oba mulwadde, oba temulina madagala, oba masomero mafu, oba enguudo nfu, oba temusomye, oba temukoze eki. It is none of their business. Olunaku olwaleero tulabyeko okwekalakaasa mu kibuga Kampala. Ensonga eno ekulembeddwamu basuubuzi ababadde bemulugunya ku misolo emiyitirivu egibateekebwako okuva ku byamaguzi bye bayingiza okutuuka ku bizimbe mwe bakolera okutuuka ku mazzi ge bakozesa n'amasannyalaze ge bakozesa mu bizinesi zaabwe. Ebintu ebyo byonna byenkumenyedde byayongeddwako emisolo ate egiri waggulu ddala. Ekitanudde abasuubuzi okuvaayo olwaleero beekalakaasa era ekibuga kisiibye kiggale. Beebuuza nti gavumenti etulanga ki? Mutusuubidde tugenda kubeerawo tutya? Akasente ke tukola ate tukamalira mu misolo. Okanga tusasula emmaali yaffe giyingiza ate ne bwe tukolera n'omutandisi tusolooza. Kino kibadde kya basuubuzi bokka. Kibaddemu munnabyabufuzi yenna nga bulijjo bwe batugamba nti bannabyabufuzi bwe bakunga abantu okwekalakaasa. Bannayuganda buli omu atandise okulaba obuzibu obuli ku gavumenti kubanga eti emisolo gyagalekeddwa gavumenti era abantu ne bavayo ne beegugunga nga bagamba nti gavumenti etufuukidde ekizibu. Akasente ke tukola konna katunyonyontamu tetulekeddewo wadde ensimbi ezisobola okulabirira famire zaffe. Wabula okwekalakaasa kuno olwalangiriddwa bayiye balakisi mu kibuga Kampala ng'oyinza okulowooza nti balakisi za Uganda zonna zigweredde mu Kampala. Era wamulwali amagye gasiibye gateefuunyanga munyeera mu kibuga Kampala. Ekireese bannayuganda okwebuuza nti bannange balakisi zonna baziyiye mu Kampala kiki ekyamaanyi ennyo ekirimu. Just basuubuzi kuggalawo bizimbe ne bayiwa balakisi zonna. Teebereza singa ate wabaddewo okwekalakaasa nga basazewo tutambule tulumbe ekifo ky'egundi awo bandiyiye magye genkana ki? Naye nga bannayuganda bwe batuuse mu kunyigirizibwa, buli muntu anyigirizibwa mu kiti gy'ali. Nti abasuubuzi banyigirizibwa mu ngeri yaabwe ng'abasuubuzi, abavubi banyigirizibwa ku nnyanja gye bakolera ng'abavubi, abalimi nabo banyigirizibwa. Buli wamu mera nga myereere naye nga giteetebwane. Gavumenti etukulembera kitegeeza ki nti bannayuganda tulina okusooka ne twegatta ne tuva mu mirimu gyaffe nti nze ndi musuubuzi ebyobulimi tebinkwatako, nze ndi muvubi ebyabasuubuzi tebinkwatako. Tulina kusooka ne twegattira wamu ne tumanya nti ekizibu ky'eggwanga egundi. Bwe tumulwanyisa n'avaawo tusobola okumanya nti awo buli omu asobola okukola emirimu gye nga teri amukuba ku nsolobotto. Mu survival bo babeerawo batya. Apart from that, tebaagala kumanya oba muli baavu, oba mulwadde, oba temulina madagala, oba masomero mafu, oba enguudo nfu, oba temusomye, oba temukoze eki. It is none of their business. It is none of their business. For them it is all about regime surviving etya. That is why bannayuganda okuvaayo obuvyo okugamba ku gavumenti nti bannange mukendeeze emisolo. They have to deploy abasirikale ne military n'ebimotoka bya police. Naye nga bandibadde babayita ne babawuliriza because our business zeziyimirizaawo gavumenti, because Kampala nga bw'ogitunuulira naddala ebyo ebikuubo bye biyimirizaawo gavumenti. Naye abasajja bano okumanya tebalina na mpisa, tebalina na kisa. Instead of listening bawuliriza abasuubuzi, bo bakulaga nti bajja kubaleetera tear gas, balina ssente ezisobola okudeployinga abasirikale n'ebimotoka bya tear gas, naye tebalina ssente ezisobola kuyambako business mu ggwanga kutambula. Ng'olwaleero omugwira asobola okugenda mu Uganda n'akolamu business ne bamuwa ne tax holiday, n'agenda mu banka okufuna looni ne bamuwa ssente ku bbeeyi eya wansi. Naye omunnayuganda bw'agenda okufuna looni mu banka bamukyajinga 100%. Weewuunya gavumenti eno n'ogyewuunya entegera yaayo. Ne weewuunya n'ogamba naye bano abasajja bannayuganda baabakola ki? Kubanga basiba bagamba nti bannayuganda tebaagala kukola. Naye abantu balwanye. Kyannaku nnyo nti mu Uganda akole nnyo
afuna kitono ate akola ekitono yafuna ekinene. It should be the other way round. Lwaki mba nswetinga nnyo naye ng'ate nfuna kitono? Ensi ez'Ebulaaya ezo zikikola zitya nti Bulaaya bw'okole amaanyi go we gakoma gy'okoma okubeera ow'amaanyi gy'okoma okufuna ssente. Mu Uganda gy'okoma okukola ennyo gy'okoma okubonaabona kubanga Uganda tebakola nnyo. Abakola ennyo be baavu, abakola smart, ababba ssente z'omwe w'omusolo, abengeejinga mu businesses ezitali mu mateeka be bagagga. Kakati gwe Munnayuganda ayagala enkyukakyuka eno emessage gye nnina gy'oli. Gwe genda mu maaso ng'okola ky'olina okukola. Njagala bategeeza nti Uganda is at crossroad. Oyinza okuba tokiraba. Luli kyali nga kizibu nnyo Munnayuganda okutuula okuwuliriza ekigenda mu maaso. Olwaleero bwe twagambanga nti bannange mutwegatteko eggwanga liggwawo. Olwaleero batandise okukiraba. Be bali mu kweriidingira struggle zaabwe. Kubanga struggle y'abasuubuzi tebaddeemu nti oba munnabyabufuzi oba muki. Ekyo kye twabagamba nti kino bakiyita mpaawa atali kaaba. Ojja kutuula eyo weerimbe nti oli bulungi naye njagala kukakasa. Eno government egenda kunyiga buli muntu oba ogiwagira oba togiwagira. These people don't care kubanga olwalira emisolo gye batadde ku basuubuzi tebaabuuziza nti abawagira muzeeyi bali luddawa, nti abawagira MK bali luddawa. Baagireese nga gyonna gyina kuba affectinga. Kye tusiiba tubagamba wano. Olwaleero nga sinagenda wala njagala obaleetera feedback okuva ku nsonga gye najjako wano ne mbagamba eya omuzikiti. Twasobodde okuziweereza ssente. Waliwo omukyala yatuyambako awo omulala naye yeeyama. Era kyemanyi ku EDN abasiraamu gye twagenda okukyala eyo gye twawa ebintu kyemanyi bajja kusabira mu muzikiti gwabwe. Nga gutereddwako weema ennungi era nsuubira nja baweereza ebifaananyi mubirabeko. Mumanyi omulimu gwe mwatandika. Njagala kubeebaza ba comrade. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekisooka okunzikiririzaamu ne mumpa obwesige. Nga bwe nabagamba kampeyini yange yali yakulaba nga ntuuse eddoboozi kubanga ndi ddoboozi abantu bangi abasobola okuneesiga ne bampuliriza ne tuyambagana. Njagala okubeebaza mwenna buli yatoola okulanga tugula weema zigende ku muzikiti gwaffe ogwo ng'ate we tunoonye ekiddako. N'omukyalo omulala yatugaa nti ajja tuwaayo oba ajja tuyambako ku mataffaali kuba nabagamba ekyetaagisa bambi njagala kubeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala. Ekirala kansooke neebaze muganda wange ASP asiimwe. Lwaki neebaza muganda wange oyo? Muganda wange oyo mwebaza ekisooka nti musajja mwesimbu. Agamba atya mukyala Hadija omukyalo oyo mwebaza nnyo kubanga atukoledde emirimu minene nnyo era mukyalo oyo atuyambako era njaga kumwebaza nti y'omu ku baayimirira mu kampeyini yaffe ey'Abaganda baffe abo okulaba nga bafuna at least basaalira awalungi. Bambi njagala kwebaza Hadija ne ttiimu yammwe yonna abatuyambye ku nsonga eyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo agambye nti weebale nnyo Kavesti. Ffe tuli bawagizi ba Ssaabasajja Kabaka. Omanyi tugenda tuwulira abawumba tuutu nga bagamba tukuba Obuganda. Naye ssebo nakutte ssente zange n'engula omujoozi guno singa nabadde empala n'Obuganda emitwalo gyange 2 sobola ogenda n'enjinywamu kasooda. So muyina ebibooziboozi bye mubadde muleeta naye nga tebigenda bayamba. Tukkirize tugaane. Era olwaleero ngenda kwogera ku nsonga eno munnyambeko mugisharinge mugitambuze. Njagala okwebaza muganda wange ASP oyo ansanyusiza leero ku makya kuno akedde nampaayo ka surprise. ASP obaka mbufunye neyanzeege. Webale nnyo muganda wange. Oyo no twetegeera by the way. Era njagala kwebaza webale nnyo muganda wange okumbeereramu ebiseera ebisinga pozi ne muganda wange yeekolera. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi bwe tubeera mu kaseera nga kano otandika okumanya bakyaliba abakubeeramu katonotono naye nga njagala kubeebaza. Deni nebaze ne baganda bange abali ku social media kuno abakola emirimu egy'enjawulo. Njaga kuddamu okubajjukiza nti show ya President Kyagulanyi Center mu eri London essaawa zituuse banne mugule tables. Pozi njagala n'okuddamu okujjukiza bannayuganda nti olwali tulina bannayuganda abagenda okwekalakaasa. Ndoza very soon mujja kuba mubalaba abali mu diaspora bagenda kukola demonstration. Thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Munansonyi wali notiside eddoboozi lyange nenafunyeemu kafulu nenja kutereera. Nebaze n'omukyala waliwo omukyala awo mukwano gwange tabeera nnyo ku social media kuno naye bambi anyambye nnyo ebiseera ebisinga. Mukyala oyo erinnya njagala njogereko lya Agnes. Webale nnyo webalire ddala. Manyi nze nsiima nnyo abantu abatubeerera ebiseera ebisinga kuba liwe tulemererwa ne bajja ne bakubeererawo. So mwenna mukikola naye munzikirize empisewo nsiime ku bantu abo kubanga esagala kusiima muntu nga afudde atenze buli muntu atuyambyeko mwebaza. Pozi ne mukyala Revington bambi obulamu bwe si bulungi nnyo tumuteeke mu ssaala. Omukyala oyo muna struggle nnyo
naye ayinamu obuzibuzibu naye tumusabire naawe tukusabira mukadde wange n'emikwano gyaffe naddala mikwano gyange specifically mutuyambye nnyo nze mbebazaako ekintu eki ti abantu bangi batwogerako eyo naye musigala mutudifendinga mwebale nnyo naye temudifendinga ffe mudifendinga ideas zetulina oba zetubawa mwebale nnyo mwebalire ddala n'okwagala peegi yaffe n'eyamasaba media channel manyi baali batubulookinga awo emabegako nga batukubba ekipeesa nga tebaagala message etambule naye ne tulwana peegi ne tugizza kansooke neebaze ne baganda bange basekadaama ne bakadaama mwebale nnyo emirimu egy'okutambuza enjiri yaffe abagenda ku YouTube channel zaffe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza abatambuza messages zaffe abatambuza abagenda ku YouTube ne mu supportinga olwayo munatusonyo abatulabira ku YouTube yaffe ya Masaba Media Channel sisobodde kugiteekayo kubanga mbadde nakye njagala obalaga ate kiri ku kasimu kaneeno so njagala basaba mu sharing video eno sigenda kulwawo nnyo kuba sewulira bulungi nina fulu netaaga okuwummulamu so naye mbadde nakye njagala okuyisa wano mu sharing ka video kano tugende maaso njagala kwogera ku nsonga ey'abantu abalowooza nti basobola okutegeera generation yeno omanyi Bobi Wine ono bwe yajja yawa abantu emirimu n'omusiru naye asobola okudiscussinga ensonga n'atalina kyamanyi kulwokuba amanyi nti bannayuganda abamu osobola obamanipulatinga kati olwaleero oyina abantu b'owulira olina asooka atusiigira ekifaananyi n'akulowoozesa banneekamba buulire pati eno gye mulabe ya National Unity Platform ne Kyagulanyi Center muteri yamupulaningira ngenda n'empulira abantu nga beeyogeza Bobi Wine gavumenti yamupulaningira kale bwe bayamupulaningira epulaningireyo omulala epulaningire omulala yo government epulaningire Bobi Wine yekka epulaningire omulala ajje mu kifaananyi kya Kyagulanyi waliwo ekisajja kyempulirana ekyeyita simanyi kino ono eyeyita simanyi akola ennyo research simanyi omuyitaani oyo simanyi simanyi saava ajja n'abalowoozesa nti ategeera nnyo ebiri mu nuupu era ategeera nnyo Bobi Wine ayina statement yakoze nenga nti nedda zino statement tunozoogerangako ayina statement yakoze omanyi mulina okwegendeza nnyo abantu abo nze nabagamba tulina obuzibu abantu abasinga bakimanyi bwoba oyagala okwatracting attention ku social media oyagala kukola sente ku YouTube oyagala kumanyibwa soko jengo owaniriza Bobi Wine then onyegewo pass gwezo oyagala ziyitewo nina abantu bengenda okwogerako babika bisatu ngenda kwogera ku bantu bano ba Bitex ne tiimu ye njogere ku basajja simanyi saava njogere ku musajja yakoze ka video era ndabye muganda ange Umaru Kiseka amogeddeko nabadde ngenda kujja then njogere ne ku nsonga eri mu kugezaako okutrendingibwa eya ekisiyaga omanyi lwaki ngenda kyogerako njagala ngenda kubajjukiza ensonga eno bwe nagyogerako naye ne mugyerabira nabagamba abantu abasinze okupromotinga ekigambo ekyo eky'obusiyazi siffe be bantu abachampionise ekintu ekyo okukyogerako. The moment you make something a topic, mumanyi kankubulire mu politics waliwo kye bayita bad publicity ne good publicity naye ebiseera ebisinga bad publicity naye ekola kati olwaleero abantu bemulina okutunuulira ennyo tewali bantu basinze ku promotinga kintu ekyo mu Uganda because if you look back eyo si yali major issue ate kamba buulire bana Uganda mulime kusiriwazibwa ebisiyaga bikadde nnyo bibaddewo nnyo nti naffe bennyini twabisangawo byaliwo mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya bwebiri tetubiyinaako buyinza waliwo ebintu nga omuntu buli lwalemererwa okubaako kyayisaawo anoonya gwakisuulako so ngenda nempulira nnyo bannayuganda nga babafuulinga Bobi Wine entered politics in 2017 oyagala kungamba nti mu 2017 ebbanga liri lyonna tewali kintu kya ani yaleeta ojjukira nti ekintu kyekimu baakireetako okukikubisa Dr. Kizza Besigye naye bayireni nti Dr. Kizza Besigye teyalina bantu basobola kukikuba bakijjewo olwaleero abasajja bano olw'oluvannyuma lw'okumanya nti balemeddwa kubanga kkiriza bagaana abasajja batrayinze buli kyonna kyonna ekisobola okulaba nga kikyayo omusajja Kyagulanyi n'ekibiina kya Nuupu mu bantu kiganye ne bw'olaba babireeta mu conversation nabo bennyini bakimanyi olwaleero nga wakoze research oyinza okwekanga nga abapracticing ebintu ebyo ebya Sodomu ne Gomora bali mu gavumenti ya mukulu Museveni ate nga banene
abantu abali muku essaawa zino ba number 1 promoter bebe ebintu beba bedi bwanika beba bujingo because jokoma okwogera ku kintu okiwa obudde ne kitambula edda twali wano amazima ga Katonda nga ne bwobuuza mu Uganda mu bizibu bye tulina. It is a bad practice. It has to be condemned. Nena abagamba jokoma okuleeta ekintu mu media okiwa attention n'abantu abadde batakiwa budde kati bani abasinzo kifandinga abasinzo okufandinga ekintu kino okukivuga ye government ya NRM. Actually eri mu kukipromotinga indirectly nga yefuula ekirwanyisa, but they are the number 1 promoters because it has now become a topic. Tino mwana ali mu kyalo achiwama tu bwachiwama tu agenda kubera first okola research. Oshegede bobe nyine bakifandinga ne bakipromotinga ne bakifukirira kati ne bakikuba nga bakizeno kati basanga banna Uganda abatali informed abatasobola kubuusibwa kitegeeza namwe mugenda kubeera ba victims of this. Ngwe muzanyo government NRM kwezanyo ekirala Museveni akimanyi nti the only weapon kati jasobola okukosa atenga nayo tejja kukola kutubula akameiringa ne batufaananya nti ffe tuli babi nnyo. Kankubuulire ensi zonna mu Africa teri nsi etakolagana na kye bayita bazungu. It is upon you okuchuzinga kikyoyagala. Ne Museveni ayogera asiiba akyaza abazungu. Njagala mumbulire half of the budget of Uganda's economy is funded by white people. Bwe baba bawa sente mu IMF mu World Bank njagala mutubuulire government ya NRM erikesa wazino esente ezo musobola okuzaawula eziva mu bantu abo bemuyita aba practice n'abana abatawula. Ekirala government bwetandika nga propaganda bwatyo mumanya nti kati kyalina kipya kyegenda bagamba. Njagala mumanye the master of propaganda ye Museveni nga agenda okuba oba yali obote oba yali ani ya funding abantu ne batuuka amini Museveni okukuba amini okumucha yensi yonna ya investing mu kye bayita propaganda nti olwalero ogenda mu nsi zonna ne bakugamba nti amini yali abantu era amini was the worst dictator. Naye njagala tudde mu mazima tukwate amini tumuteeke wano tukwate ne Museveni tumuteeke wano tubale achievements zaabwe mu Uganda. Oshegede so njagala mubere smart. Eno deal bagala ku ridingira ku kintu kino singa tuba tugenze nti katugenze oba mu kalulu oba muki it has to work for them. Naye igenda kugaana lwaki abantu mubanyonyole. Ate njagala okwebaza Katonda nti gye bakomye okutukubanga baloza nti bagenda kuleeta weaponi eganye totally eganye kati kyekyo kye basigaza. Ekirala badiployinza abantu okutandika okubalowozesa nti mukulu Museveni waliwo muzeyi gwe nalabye ali ku TikTok akantu ako abayimbi abamu abakolera NRM okuliza bafana ne banne bakaleese akantu ako ng'omuzeyi oli agamba mbu obuzibu bwa Uganda si Museveni ze policies ze tutambulira ku amulimba tukkirizanga muntu nakusirwaza okutu abo bonna Museveni abateeka mu sente goyinza okukira bange ekyo okusaaga naye abo abantu bonna babeera approached by the government. Lwaki bakola ebintu bwe batyo okumaking sure nti bakumalamu amaanyi. Kitegeera enajolaga okay okumaking sure nti bakumalamu amaanyi kubanga bamanyika storekeeping esuubi. The moment you keep your hope alive omusajja obw'omunyize bano kye baagala okusinga okulwana kwe kumaking sure nti muggwamu essuubi. Buli lw'oggwamu essuubi oba tosigaza option buli gwe bakuleetera ogamba nti owaayi tetunaakola ki kye bagezaako okulwana. Ne bw'olaba ssente nnyingi zigenze buli wamu ne bw'olaba spendinze ssente nnyingi mu media olwaleero Kyagulanyi Ssentamu singa teyaliiko kye bayita social media singa bamubadda ne bamusuula wansi kubanga olwaleero mu Uganda Kyagulanyi media mainstream media tezimwagala. Kati babadde balina netteeke lye babadde bavuga era naliwulidde ku musajja gwe bayita Nava simanyi yesaava ng'agamba nti Bobi Wine tamanyi kyali kuzimba. Bobi Wine ye muntu omwe yakola video
omanyi kambabulire, it is called psycho. Babazanyira ku mutwe ke kavubuka ke kamwe akakola video nga kaga nti Bobi Wine bw'aba ayagala okumuvinga ayina okwejjako bampuuga n'abantu abakadde. Kyekigambo Bobi Wine oyo omusajja kye yayogera olwaleero yatudde nakana akafere ke bayita simanyi Katumba akaali kakola ku BBS Refina nga bayina programu gye bakola n'ayogera statement eno yaga nti ensobi abakulembeze wano gye bakola n'atandika okukootingayo omanyi babasika eriyo n'abagambye tambuza akatambi kano kubanga njagala nsomesa ebintu emu bitegeeri muyambeko abantu abalala. Bano abantu bagezaako okubazimbira ekifaananyi n'okuzimbya abantu abalala okubalowoozesa nti b'amaanyi mu Uganda. Ke kasajja ke kamu kaavuddeyo ne kakola statement kagamba Bobi Wine ensobi gy'ali mu kkola agenda kuzimba Honorable Mafia agenda Mpuuga agenda kuvaayo nga w'amaanyi kubanga okukuba Mpuuga n'asigala nga akyatambula mu bantu agenda kuba w'amaanyi era Bobi Wine ayinza okwekanga Mpuuga. Naye nga y'omu yakola statement n'akugamba nti Bobi Wine ne ttiimu ye baba akumuvinga bayina okwejjako abantu bali abakadde. Kati bw'okabuuliza ekibuuzo which is which, ekyo kye bayita reverse psychology. Kati olina okuba omugezigezi okupenetrating obusajja buno kubanga eyo weapon Museveni kati gy'akozesa. Bano abasajja buli obalabanga obasinze olina ky'obala kubanga nze kankubuulire bano abasajja abatulimba abajja ku kamera abajja ku media ne bakusiigira ekifaananyi nti bano abantu betugobye betwejjeeko b'amaanyi amazima ga Katonda baba babalimba. Baba babalimba. Lwaki bakikola? Bakikola okumekinga sure nti baba malamu amaanyi mwe muddeeri mugaye nti banayo omusajja yatumala. Ekirala lwaki ono Mpuuga afuuse ensonga? Ono Mpuuga adde baagala kumuzimbira muno omwaffe bafune engeri gye batutegula. Kati bwe twababuuse nga politics waabwe tumubuuse ye bakafayo gye baleeta. Naye Katonda mulungi nti abantu ku ground kubanga luli bandigambye temuli ku ground bamanye ekituufu. Naye politics oyo bali mu kumuzimba kye baagala okukola one kutta mitima gyammwe kubanga bakimanyi bwe basobola okuttayo emitima gy'abantu 10 nabo ne battayo 10. Naye ate Katonda atuyambye ti bino byonna babikoledde mu kaseera ng'abantu baakoowa nti omuntu tayagala kuwulira oba Bobi Wine ali abantu oba Nuupu etuga abantu oba Nuupu teyina gye batwala oba Nuupu teyina agenda oba Bobi Wine tayina magezi tasobola kulembera gwanga. Time kino kye bayita time. Tuli mu budde bwaffe kye bayita time and seasons tukirimu. Neki ekisiyaga mukulu Museveni kyandi mukoledde singa abadde mu budde bwe kubanga NRM mugimanyi kuva dda yo eina record. NRM buli weebulwa weekukwata manufacturing y'ekintu n'ekisuula ku opposition. Bwe twali ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye baafumba ekiboozibozi ne baleeta omukyala ne bagamba nti Dr. Kizza Besigye yarepinga omukyala oyo ne bamutwalanga ne mu kkooti naye ng'alina n'obuntu mu matu nga babumuwa ayogere. Later it turned out to be false. Olwaliro baakozesezza bano abafere okuli Abedi Bwanika nti agende kambuuze Abedi Bwanika ajjawo amaanyi n'obuyinza obuga nti obujja bw'oba okwesyoninga omuntu Abedi tasobola kutuuka ku kitebe. Gwe weebuuze lwaki NBS tekyalina mulimu mulala mu Uganda okuggyako okwogera ku National Unity Platform kubanga bali ku mulimu. Kino nno kirina okulaga mwe abaagala okugenda mu kalulu obanga tugenda mu kalulu mumanye media station mumanye nti temuziina muzimbe ezammwe ze munaategeera kubanga bano omulimu gwe baliko baagala ku making sure nti bannayuganda bajjamu essuubi mu National Unity Platform. Naye nga bwe nkugambye tituli mu kaseera kaffaaka ddala. Abalala be bali mu kukozesa be baliwa Bajjo gwe weebuuze gwe njagala kubuuza Munnayuganda. Bajjo ajjawo amaanyi
atali nti oba political analyst atali nti oba mu government ayinamu ekifo Bajjo ajjawo amaanyi buli naku okumukyazanga ku radio ne TV okwogera ku byobufuzi mu bantu bonna abali mu Uganda gwe noleeta Bajjo n'omutwe gwe n'eddebe lye n'ettwe ajja atwogerere ku byobufuzi ne bamuwa airplay ya almost essaawa 2 kati Bajjo bakikuba bwe bati ajja nayimirira kubanga akimanyi nti bannayuganda radio bazuuliza ate namwe bannayuganda bali ku ground munyizaamu ebisajja nga bino bwe mufunanga opportunity noyita ku radio nga bakunga okubye essimu sooka okibuuze gwayogera nga ate tukuyinako ne record nti ku lunaku lwe twabeetaagira wayimirira n'oga nti Bobi Wine mufere kati olwaleero gwe Bajjo ne Abitex mutandika muti okutuwa amagezi yabadde ku radio yemu nempulira nga alimba abantu Mbo Museveni agenda kukkiriza Bobi Wine okutambula ayagala Bobi Wine afuna ababaka 2 by the way katubabulireko mwe Bajjo otulaba fene bwe tufuna ababaka 2 njagala omanye ekintu kimu mwe Bajjo ng'ogyeko politics gwe mwali mwamanyira ffe tuli banjawulo ekizibu kyaffe si kyakuyingiza ababaka ba parliament mugundi ne bwe tufuna ababaka 2 eno political wing eriwe ya National Unity Platform ne weveno bwe muba mulowooza nti mugenda gikurashinga after 2026 njagala omanye gwe Bajjo ne tiimu yo nti bangi bapulanizenga mmwe kubanga lwona abatugamba nga tugenda mu kalulu ne batugamba nti immediately nga tumaze akalulu tewagenda kuba kigambo National Unity Platform ne People Power era Bobi Wine agenda kuba tali mu mawulire mwe mwabyogera olwaleero gwe mwagamba tuli mu 2024 akalulu kagwe ennaku z'omwezi nga 14 January olwayo tuli mu ki you cannot predict kyota planinze nze kyovula basigendera nnyo ku assessment zammwe kubanga bye mwasesinga bifu wano mwatugamba ko nti tetuyina maanyi abantu batubuuka olwaliro mukyusizza gwe munna Uganda otuulute n'oli Bajjo mbuna yakugamba mukakati Museveni agenda kuleeta Bajjo gwe weebuuze ani aleeta Bajjo n'amuwa airplay omuntu yava mu bivulu tetuganye kale osobola okuba mu bivulu noyogera ku byobufuzi naye gwe weebuuze lwaki baba mu arrangingira program abo bonna babateekateeka kuba demonizinga okigera so bannayuganda mutandika okusira bano eimu yaabwe bakitegedde nti obusungu bannayuganda bwe bali mu kuzimba mu maaso awo buyinza okutulisa Uganda kati balina okunoonya engeri gye basobola okubugiwamu amazzi olwaleero bw'otunulira Uganda abantu banyiivu obwavu bungi bizinesi zigaddewo abantu kati buli omu abalowoozanga edda ku by'ekisiru kati batunulira politics mugamba ki mukola ki ekitaaliwo luli bakimanyi nabo bennyini batambula mu bantu so baagala at least singa babajjako abantu ne babeera 10 era kale gwali wano ng'opulaningira kubeera mu opposition simanyi Bobi Wine agenda kuluzinga abantu deni oli wantu wakyama nze ne bwe tuluzinga abaka bonna ne twala entebe enkulu siinaako buzibu because ne bwe tunaabeera mu opposition olwaliwo ffe tulisinga ennamba kyanjawulo ki kye tulina kyovula nze politics w'okutuula okwambala obukooti simwetaaga essaawa zino politics oyo w'okwogera oluzungu obungi simwetaaga kubanga oyo tatwala Museveni era talina we yali amututte Balatigo bamukola Barutha Achenyi ne bamukola Bakyanga ne bamukola bani tulina okukyusa gwe naaliwa n'osanga omuntu nga yeeralikidde simanyi Bobi Wine tagenda kubeera n'ababaka mu 2026 gwe betwafuna waliyo bapulaningako watuula wano opulaninga nti tulifuna bano njagala ombuulire gwe watuula wa n'opulaninga nti bano betulifuna nga bw'otapulaningira bano then teweefuula nti gwogenda opulaningira abajja kubanga tomanyi kubanga n'okujja kwa Bobi Wine tewalija kupulaninga you cannot predict somebody is going nga tewagirimu ensobi ate nammwe abagoberezi muyige okujja kunga omuntu gw'ogoberera omudda butinga naye bw'oba omanyi nti omuntu gw'ogoberera si musibu
nze neewuunya ne bannayuganda n'omusanga ng'atudde oli mu kudibetinga ebigambo bya mukamawo by'ayogedde ng'asazeewo decision ye political head nga naawe ate ogezaako kubijungulula dini kitegeeza nti tomanyi ky'oyagala tomanyi mu lutalo nakugamba totunuulira mukwano gw'otunuulira ani aliidinze mu lutalo kasita commander in chief agamba nti kino tetugendako kiveeko olwaleero abaali bapika mpuuga naye kennyini akimanyi without the cut of noop without the word noop talina kyali nolaba oli ng'akanudde eddebe ly'omutwe mbu naye alimba abantu omusajja w'amaanyi ewa kubanga ne Buganda gy'abadde yeesibako ne Catholic Church temuliiko kati kali kagundi kanava ne kajja kasava bannange omanyi Bobi Wine kyakoze mpuuga ajja kumusinga amutole ekyo bakiyita reverse psychology kubaka tugeze kale mpuuga atutte ekibiina leero ekikulu si kya kibiina oyina support eriwa ekikulu si kya kibiina twajja mu National Unity Platform twali people power Fetu aforcing abakulembeze abo bonna kuba momentum gye twali tutaddewo both on social media ne ku ground ng'abaana bagamba bw'otakwatambulera todda mu parliament. Sibe bakola eki. They are not the ones who founded it. We, the people power movement, forced them abamu okuyingira. Kati bagezaako okubazannya psychology. Njagala mubeere bagezigezi. Because kati tebalina wa kutukubira walala. Nabagamba ensonga y'ekisiyaga baagireeta nga baagala bagifuule topic naye nga mu magezi indirectly bo bennyini be baali bagifandinga era olwali oba onoonya ba greatest promoter b'ebyo ebintu Abedi Bwanika ne Bugingo because bad publicity naye ekola olwaliro omuntu onoonedde abaana ebintu babifokasingako ebitaali oluli because gwagala kuŋŋamba nti ebyo ebintu bitandise ku mulembe gwaffe n'olaba eddebe n'olaba etwe nga liri wali mugenda kufiirwa nnyo mugenda ewa tukujjukizeeyo ebyafaayo wano twali tugenda okukyusa nga tugenda mu kalulu waliwo katiimu akaava mu DP nga kagamba nti koke kalina okubeera wano era bwe twali tukyusa nga tuwa ono Honorable Werubaga baatugamba ku Kasiba nti tukoze bulanda naye ng'obabuuza ekibuuzo ebbanga Kasiba nti lyabaddewo kiki kyakyusiza mu byobufuzi wangi kigenda kyekimu na bano bamunyagwa ekimwogeza ebyo byonna mbu Bobi Wine tasobola opposition yali yabaddewo ye Dr. Kizza Besigye babuuze ekibuuzo lwaki tabeerawo kati ani amugjeewo bonna balina kwetooloolera ku Bobi Wine kubanga bakkirize bagaane society ne population ne timing olwaleero yaffe ge mazima that is why nze ebiseera ebisinga mbagamba nti ffe nga abali ku nkyukakyuka ya National Unity Platform tulina okuyiga okukozesa ebiseera bwe tuba tulinayo abakulembeze abali mu politics wa bulingi politics w'olugezigezi musooke mumuveeko kubanga nze nabagamba nti bannayuganda basobola okuwa omukisa naye baba bakukyawa omulundi ogwo kubanga abalabe bangi abatukuba kubanga nze nabagamba nti okujja kwaffe kwayonoona ensaniya z'abantu kwayonoona oli tajjanga wano n'agamba nti yapulaningira Nuupu kubanga nabano ababaka betuyina si be baba pulaningira oli asobola okujja n'alyoka akugamba mbuka kati Nuupu egudde tekyalina maanyi mu Buganda opimirawo amaanyi ga Nuupu opimirawa olwaliro kati mwakyusiza enjogera nti kati emisinde gya Kabaka twagitaddemu ebyobufuzi tetwagitaddemu byabufuzi eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Kabaka ly'eddoboozi lya Katonda kyogamba oyinayo ka video ng'owa Nuupu akuba owa NRM mu lubiri ekituufu kiri nti bwe babuuza nti aba Nuupu muliwo abantu ne bawanika okusimusango
mwe muyina kunoonya ngeri gye musobola kudda mu bantu ewa kabaka oli waddembe mwe lwaki kuba twabalabye nga namwe mulwana okufuna attention. Temunenya bantu kwagala nkyuka temunenya bantu kwagala Kyagulanyi temubanenya musooke mwebuuze lwaki abantu batukyaye to this moment nti regardless of campaign gye mubadde nayo timu ya Mpuuga ne bannamu nti Obuganda Nuupu tebwagala Bobi Wine akuba Obuganda olwajjo abantu babadde mu lubiri ku luupu aliko n'Empuuga eyabulidde mu bantu nga tewali amwogerako ani ayina amaanyi. Joro Ssenyonyi Muganda yayingidde mu lubiri enduulu nevuga gwe bakuyise bakwogedde ko ng'olinga nga bwolaba nga tewali akumanyi naye nga mubadde mumaze almost omwezi mulamba nga babakyaza ku CBS babakyaza ku BBS babakyaza buli wamu ne Katikkiro mwennyini nga yakispininga ng'agezaako okubabikkirira okutulaga nti tuli babi. Naye nze nalabye abakadde abakulu abasajja abakulu nga bagamba nti abanuupu banaabagire nga bonna basituse. Kyenkugamba tosobola kulwana na destiny. Era gwe Munnayuganda ali eyo gwe balimba mbu Nuupu teri mu bantu nkukakasa eddiiru yokka gye basigaza as of now yakozesa akagambo kali ka kisiyaga naye ate nakyo tekigenda bataasa because omuntu ajja kubuuza Bobi Wine yazze n'ebisiyaga. Eyo kaadi Museveni agijjeyo nga bwe yajjayo kaadi nti Besigye yakwata omwana. Era ne bwogenda world over buli muntu abeera ow'amazima nga alwanyisa gavumenti bamuteekako ekyo nti ali funded by basiyazi kubanga bakimanyi culture y'Afrika tekkiririza mu bintu bw'ebityo.